Bufu bwe bumu mu maka g'omugenzi wa Nerungujja, Minisita Katumba wamala kula Gvaumenti agumiza abakungubazi nti bagenda kufuba nnyo okulaba nga bazuula ekigendererwa ky'abatemu abatemudde omutaka. Ate era wabaddeyo okusaba nga kukulembeddwamu Omusumba Fred akawungeezi ka leero era ng'ono akiikiridde Omusumba Pastor Kayiwa owa Namirembe Christian Fellowship. Atazukire kati Yesu bw'atugamba nti nze kuzuukira n'obulamu awo nno ekyaliwo Nikodemu n'agenda ng'asoba mpola ekiro n'agenda ewa Yesu n'amugamba nti mukwano gwange ebintu bino byokola tosula bikola nga okujja ku Katonda ali naawe. N'amugamba ebigambo bingi naye Yesu yakomekeriza agamba bw'ati nti kuba Katonda bw'ati bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka tina buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu butakola ki obutavaawo. Lwaki nze kati siri mu kwezibibanga kubanga muganda waffe Bosa ye yatulira ng'akyali mulamu ti Yesu ye Mukama. Nzita omutaka egamaze muli mpuliranga kintuuse kibi wanga obutaka ebika byo ekigwe musingi Buganda kweyimiridde. Waliwo ababagobye n'abeerawo n'omusajja yatutte obuvumu n'akiika bodaboda oli n'agyekonako n'agwa. So Omusumba bibadde ogamba nti buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa. Omusajja oyo n'aba bodaboda abondoza bakoze ekyobuvunaanyizibwa ate ekyomuzira. Afu abadde ayogera ekintu kimu buli bwabeera musonyiwagane owabeerawo omuntu eyakusobya musonyiwe nga kyayogera buli kiseera kyatugamba ne mu miiti n'omukolo gwe yabaddeko eggulu bamale bamutte kyebigambo bye yasimbyeyo okwogera nyo abadde muntu wa kitalo nnyo. Tufiiriddwa nnyo ab'ekika ky'Endiga n'eggwanga lyonna Obuganda tufiiriddwa nnyo. Mujja kutuwa lipoota entuufu ku kufa kwa jjajjaffe ono. Tulinze lipooti eyo eky'omukisa omulungi omu ku batemu akyali mulamu. Batugambye nti abaana abasse bakukyalo kuno ate nga baŋŋambyeko nti ate era bakika kino kwegamba kibi nnyo okuba nti kizze ate Sserunkumazi asse Bosa. Ekyo ekibi kijja mutambulirako ne bw'aba azadde mwana ne bw'ali bamuleseewo kijja mutambulirako. Mu ddiini yaffe tulina gwe batugamba nti yasula taata we mu nsiko n'amusuula mu nsiko nga taata okaddiye nnyo osaanidde kufuubizeza emyaka 9 tukyasobola na kulaba kankusuule mu nsiko. Naye bwe yakula abaana be bamugamba nti taata tukusuula mu nsiko ng'abazzukwe tamanyi na kumanya ne jjajjaabwe bamukola ki bamusula ne bali nakimanya tumubuulira nti tujja kuyitana akawungeezi ka leero naye era tujja kukola entegeka maama Nabbosa tujja kukola entegeka nga gavumenti officially tuleete okubagiza kwa gavumenti eri famire tabatta omwana wange beebo bennyini oba nedda naye bwaba nga waliwo eyakwatiddwa kale era kale oli tajja kudda naye era ki era kale anatuwulira bwaba ye yamutumye anakola ki anamwogera bwa muno gwotaleeta mu nsi. Lwaki okomya obulamu bwa muno muntu gwotaleeta mu nsi? Mukulu wange omugenzi nkooyo oyo yalina nga akayimba aga nti tuli mu lugendo ffenna tukola ki tutambula tuddayo wa ofe muggulu. Teri agenda kulya nsi eno teri ne bwona owayirira ebyenkana wa bwe buba nga bwabadde bukyayi nga wali yatumya abaana bano yatumya abasajja bano okukola kino kye bakoze naawe ensi togenda girya era bw'ogenda ogirekawo